Amanya gange nze Sister Maria Sisendagire nga nze principal wa ULRIKA Institute esangibwa Gogonya mu basista. Sister Institute yo musomesa biki? Mu institute eno tusomesa hotel management and institutional catering, ebyokufumba n'ebyokubudaabuda abantu. Era ne tusomesa fashion and design, ebyokutunga emisono egy'enjawulo, okugattako ebyokuzimba n'ebya hair dressing. Tusomesa abaana enviiri, okusiba ebika ebyenjawulo era n'okusetinga ebika ebyenjawulo. Okay. Sister mutendekero lino abalikulira muli ba sister lyabalenzi n'abawala oba ly'abaana bawala bokka oba mutendeka ba sister bato? Nedda tetutendeka ba sister, tutendeka abaana bonna era tulina abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ate ekyenkizo kye tulina abaana baffe olumala emisomo nga babatwala era buli tuba tebannamaliriza nga batugambye dda sister tegekerayo abaana bwe bati. Ate abaana ab'obulenzi ennaku zino batunda nnyo, bakyefu babaagala nnyo. Ekisooka abaana baffe tusooka ne tubayigiriza empisa ez'omu bantu. Omuntu yeeyisa atya, ayinza kubeerawo atya, ne tubayigiriza okulima era tuyina ensuku n'emisiri gya muwogo n'erumonde era ffe emmere yaffe gye tulya tugyerimira. Era tetukoma ku ekyo, abaana baffe tubatendeka okuyiga okulunda enkoko era tulya ku magi. Ne tubayigiriza n'okulunda ebisolo eby'emirundi egy'enjawulo, okugeza tulunda embizzi, tulunda ente. Sister, omuntu akwetaaga asobola bafunira ku namba ya simu ki? Omuntu aba atwetaaze asobola okufuna ku simu eno 0782 76 0085. Sister, tuyina obuzibu olwaleero nti tuli mu nteekateeka ey'okuyita abaana okusoma ensoma yakyuka. Namwe mulinawo enteekateeka ey'okuyingiza mu mwezi guno oba ogujja oba mulinda mwaka gujja? Naffe tuyinawo enkyukakyuka kubanga kalikulamu empya yakyuka. Abaana abapya batandika ng'ennaku z'omwezi lumu Augusito. Babuzaayo wiiki emu okutandika. Era nkubiriza abazadde bonna abayina abaana abasogenda okusoma eby'omukono babaleete ku ULRIKA Institute tubayigirize mu masomo ag'enjawulo ate n'empisa ate n'okweyigiriza okwekolera. Ennaku zino emirimu mizibu naye ffe wano bagenda okuvaawo nga bayiza okukola sabbuuni, bayiza okulima, bayiza okulunda era omwana avaawo nga ddala y'oyo omwana agwanidde omulembe guno omutebi. Okay. Muyina ekisulo? Tuyina ekisulo eky'abawala, abalenzi bo basula bweru mu hostels. Amanya nze Sister Maria Margaret Nalwanga, mutendekero lino nkolanga baasa. Isebo. Kati nga baasa wetendekero twagala okumanya mulina enteekateeka okubanga muyingiza abayizi kati bwate munaba? Tuyina enteekateeka okuyingiza abayizi mu mwezi ogw'omunaana. Isebo. Ebisale by'essomero biki? Ebisale by'essomero engeri ffenna bwe tukimanyi obulungi, ekonomi yagenze waggulu, tutegeeragana. Kisinziira omuzadde engeri gy'azzeemu, twogerezeganya ne tusobola okuyamba omwana waffe. Kubanga fenga ekibiina eky'eggogonya, abasista ab'eggogonya, ekigendererwa kyaffe kwe kuyamba omuntu omulamba. Kati ebisale tutegeeragana ne tulaba engeri gye tunayambamu omwana waffe. Esebo. Omulembe omutebi gwenyumiriza nnyo mu basale. Namwe mulinawo basale? Basale weeziri. Era mpita abazadde mwenna mujje muleete abaana, tulina bursaries tujja kubasalirako. Esebo. Muyina ekisulo oba n'abaveeka mubona muba accommodate? Abaana tulina ekisulo, tulina abasula wano ate n'abaviira ewaka. Ye oli wadde mbogamba nti nze ndi wano wakumpi
nja kuba nzirayo eka oli wa ddembe okusula mu kisulo. Abaana tubeera nabo wano era tubakuuma bulungi. Ssebo omuzadde yandireese omwana wano olw'ensonga nti iffe tuwa services ez'enjawulo zitya. Ffe nga ettendekero erya ULRIKA Institute tutendeka omuntu omulamba. Omwana agenda okuva wano nga tasobola kulemerera wansi nga nammwe bwe mugiraba bweri kati, kubanga tuyiga ebintu eby'enjawulo ate nga bisinzidde ku musingi ogwaffe buli muntu yenna gwasobola. Okugeza tubayigiriza okufumba cake. Tubayigiriza okufumba cake nga tubayigiriza ddala okuviira ddala nti osobola okukola cake ng'okozesa enku era ng'okozesa n'ettaka ng'ozimba ettaka erya bulijjo, nti omwana asobola ozimba ekyoto n'atandika okukola cakes n'atunda n'asobola okweyimirizaawo. Kaseera kano ngenda kukola apron gye bayita skirt apron. Ekika kya skirt apron eno yeesibizibwa wansi singa oba ogenda kufumba oba okola emirimu gyonna gy'osuubira nti ginakuddugaza ekitundu kye ekya wansi. Kati apron eno ngenda gikola mu butundutundu obukomoddwa ku ngoye obutuba busigalidde oba osobola okuyita bu offcuts, ng'era mbutegeka bwenti mbusaze ne mbutegeka bwenti mu sayizi ezenjagala. Kati bwe maze obusala mbutunze wamu. Bw'oba ogenda okutunga apron eno weetaaga okumanya ekiwato ky'omuntu bwe yenkana era n'obuwanvu bw'ayagala oba apron eno. Kati nze mu kaseera kano nkyagattagatta butundutundu bwange buno obw'engoye ze ngenda okukozesa, naye nga tonnabugatta oteekwa okumanya nti wuzi ku kyalaani kweri era nga wuzi eyo eteekwa okuba nga yeefaanagana n'olugoye lw'ogenda okutunga. Si kuteeka wuzi nzirugavu mu lugoye lweru. Kati bw'omala okumanya nti mweri olina okukakasa nti wuzi eyo etambula bulungi era okwatayo akamu ku bugoye bw'oteetaaga nnyo n'otestinga. Ffe wano mu kutunga kye tuyita okutestinga stitches z'ekyalaani. Oluvannyuma n'otandika. Oluvannyuma ng'okakasiza nti stitches ziri fine, oli wa ddembe okukola ki? Okutandika okutunga olugoye lwo. Singa oba tokakasiza nti stitches zino teziri okke, oyinza ofuna obuzibu ng'otunga nokkakana ng'oyonoonye olugoye lwa kasitoma wo. Kati nga mmaze okukakasa nti stitches ziri fine, ntandika okutunga olugoye lwange. Naye mu kaseera ako nga ntunga mbaako ne wenteeka ebintu bye nseetaaga, gamba nga wuzi zensazeesaze, kati nga kano sikyakeetaaga olw'okukuma workshop yange nga nnyonjo, nteekawo mu dustbin. Oluvannyuma ne ntandika okutunga. Kati olugoye luno oteekwa okumanya ng'ogenda kutunga apron eno, oteekwa okumanya kati nga mu buno obuntu bw'engasigasa obugoye buno nga bwe nakugambye offcut, oteekwa obumaakinga obulungi okusinziira ku sayizi zaabwo n'oba ng'okola ekintu ekirungi. Kati nze ono ntandika okutunga apron yange nga ngattagatta obugoye buno. Oluvannyuma nga maze obugatta nja kugenda nfune ebipimo byange biri, nzija ate mbipimeko ndyoke ate nsala ekintu ekiri fayino, nkoleko ne dizayini zange ziri fayino.
nkwebaza gwe bwe tuli ffenna ku program ensi ekula. Tuli mu ULRIKA Institute wano ettendekero ly'ababikira egogonya litendeka abayizi okufumba, okulunda, okukola buli kimu. Gy'oli eyo ettendekero liri kumpi wano mukumpi mu kibuga eky'Entebbe, n'olw'ensonga eyo leeta omwana asome. Katuwumulemu ate tukomewo. Family is not an important thing. It's everything. All family members, children of all ages, ladies in the house, and the big boys. StarTimes gives your family a complete TV entertainment, reliable signals everywhere in the country, standby customer care services, most affordable and convenient subscription. StarTimes, big on global, more local channel, most affordable. StarTimes is with you no matter the situation. Seventh-day Adventist Church ng'eyita mu Central Uganda Conference ekoowola abakristaayo bonna mu SDA Church Districts ku mega fundraiser egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omusanvu. Katuleke byonna tusitukire wamu olwo tuweeyo kyonna okumaliriza eddwaliro lyaffe erya Ageesigika Adventist Hospital. Enteekateeka ekoleddwa mu buli kanisa okwetooloola obulabirizi bwonna. Ekirabo kyo kiteeke mu bbaasa okiwe omuwanika w'ekkanisa yo. Mega fundraising eno etwaliramu ne bannaffe abali ebunaayira awamu n'abo abatasobola kutuuka ku muwanika. Kozesa mobile money ku noti 754 noti 57996. Mwenna tubako owona ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu ku Hospital Mega Fundraising. Nkukulisaayo mukuwumula nenkujukiza nti tuli mu program ensi ekula. Tuli mu ULRIKA Vocational Institute wano ku Ntebbe Road, essomero lya babiikira ab'ekibiina ekyegogonya. N'olw'ensonga eyo tukyagenda mu maaso naye nga nkujukiza nti tulina Directorate of Industrial Training DIT. Kiwedde gijjamu. Woba otunga ekkooti weetaaga okusooka okutwala ebipimo by'omuntu. Ebipimo by'omuntu eby'ekkooti bipimibwa mu ngeri ya njawulo ku masaati ne ku bintu ebirala. Eby'ekkooti biba bya njawulo. Tulina kye bayita natural waist, ekiwato omugongo we gukutulira. Tulina kye bayita waist, tulina kye bayita chest, tulina kye bayita elbow, tulina kye bayita X-back. X-back wakati w'omugongo. Olukoba olukwata mu ngeri ya njawulo era kyawukana ku masaati we bagapima n'engoye endala. Ekyo kyekimu ekifuula ku kkooti okubeera ey'enjawulo. Ekyala ekifuula ekkooti okubeera ey'enjawulo ebitundu ebituula munda mu kkooti ebigimakinga okubeera nga ngumu ate ng'ebuguma. Tulina kye tuyita kenos. Kenos eringanga stiff ekutungibwa ku lugoye ng'omaze oddukomola. Bw'oba omaze okutwala ebipimo byo n'obiwandiika wansi, ekiddako odraftinga. Kenos ke kana akabeera aka black. Kano weekati ke bayita kenos. Katuula ku matiriyo yennyini ey'olugoye ng'otandika okutunga. Bw'omaliriza mugenda mu ze bayita dats ezishapinga olugoye ne lubeera nga lufaanana bulungi era nga lulabika bulungi. Ekirala munda ekifula ekkooti ey'enjawulo mubeeramu pads. Baweza tuyita chest pad ne shoulder pads. Chest pad etuula wano mu kifuba. Kyekyeretera ekkooti z'abasajja okubeera ng'erabika nga eriko ebbeere naye nga teyina n'ekigimakinga okubeera nga ngumu. Yeeno bweti bw'ebeera efaanana, waliwo n'ez'ebika eby'enjawulo. Ne wabeerawo ne shoulder pad etuula wano ku bibegabega. Esitula ekibegabega ky'omusajja ne kibeera kirabika bulungi okwawukana ku bukooti obulala obw'enjawulo. Then ekkooti ekirala ekifuula okubeera ey'enjawulo ebeera ne pockets ez'enjawulo. Eno pocket eya waggulu eyitibwa welt pocket. Eno eza wansi ziyitibwa hip pocket. Osobola osalawo n'otunga bbiri kisinziira ku design gy'obeera oyagala. Wano ng'eri ku eno stage ebeera on skeleton stage. Skeleton stage eba teyina kitogi, eba teyina mikono.
Ekkooti ewedde bweti bwefaanana. Kuyiga okutunga ekkooti oba waakatandika osobola okuteekinga 3 weeks. Woba weeks 3 sabbiiti 3. Weebeera oyize bulungi okutunga ekkooti, olunaku olumu osobola okutunga ekkooti 2 oba ekkooti 1. Kisinziira ku sipiidi yo engeri gy'obeera otunzeemu. Ekkooti ewedde bweti bwebeera efaanana. Ng'eyina byonna byonna bwebeera efaanana bweti. Bw'ojja wano buli semester ebeeramu ekyokutunga. Otandika okutunga okuviira ddala ku ky'omwana omuto eyakazaalibwa okutuuka ku muntu omukulu. Buli semester osooka ziba z'abaana bato, eziddako bakyala, omuli amasikaati, omuli ebikwata ku bakyala byonna. Esembayo ku diploma level ebeera y'abasajja. Mubeeramu amakooti, mubeeramu empale, buli kintu ekikwata ku musajja kyonna okitunga. Semester ey'okuna gwalondako ky'oyagala okugukamu n'oyingira ne internship yo. Emyezi gye kugezesebwa okutte. Kati ekkooti kitundutundu ku ebyo by'olina okuyiga mu bufunze. Bw'ojja wano oyiga byonna ebikwata ku kutunga okuva ku mwana nga muwere okutuuka ku mwana ku muntu omukulu. Kyensinga okwenyumiriza mu ULRIKA Institute y'essomero eritakulekerera. Obitandika nti skills on otungira ddala. Bafaayo nnyo ku omwana ovuddewo otya. Si nti mu kitabo naye ne mu bwongo ne ku ngalo zino kiki osobola okukola wabweru. Bakifaako nnyo. Obubaka bwenyiza okubawa nti omuntu yenna ng'olina obusobozi wandifubye nnyo n'obeera n'ekintu eky'omutwe, n'obeera n'omulimu gwe bayita egy'emikono, kubanga gwe mulimu gw'obeera nga togenda kukozesebwa, togenda nnoonya mirimu, wabula gwe kennyini gwagenda okubeera boosi w'obulamu bwo. Nkoowola bayizi bannange bonna nga wamala senior 4, wamala P7, wamala senior 6, tijangu ojoyininge ULRIKA Institute, tojja kwejjusa. Tusangibwa ku Ntebe Road, Ekawuku. Amanya gange nze Sekai Abel, nsomera ku ULRIKA Institute of Home Economics, Gogonya. Ndi muyizi mu catering department, era ngenda kulaga engeri gy'omuntu gy'ayinza okukola mu cake ez'ebika ebyenjawulo. Kantandike ne vanilla cake, ngeno ngikozesa vanilla buli omu gwamanyi, nateekamu akawo ka vanilla ke kano. Then tupima, tulina minzaani yaffe gye tukozesa nga tupima ebipimo byaffe, tuleme okukola ensobi, tubeere nga buli kintu kibeera oba olina okuba nga buli kimu okiteeka mu butuufu bwakyo bwe kirina okubeera. Tukozesa eŋŋano eyamba kiringa omubiri gwa cake. Then blue band atuyambako okugonza, baking powder ayambako okuzimbulukusa, amagi gayambako okugonza n'okuzimbulukusa, sukaali ayambako okuwoomesa. Soka tutandike tupima, nsooka n'empima blue band nga mupimira ku minzaani yaffe eno gye twagambye, ne tuteekamu ne sukaali mu kusooka, ne tubitabula mpaka sukaali oyo wagwera mu blue band n'obeera nga tokyamulabako. Olumala n'okuba amagi n'oteekamu n'otabula. Amagi gonna gonna togamaliramu, oteekamu ekitundu n'otabula, n'omala n'ofuna eŋŋano naye n'ogenda ng'oteekamu mpola mpola mu keeki yaffe. Kati ogenda okulaba ng'ekintu kitandise okukwata, okimanyi kitandise okukwata, ogenda oyongeramu gali amagi ge wakubye g'otamaliddemu, n'ogenda ng'ogateekamu mpola mpola. Amagi twagambe gatuyambako kubanga gatuwa liquid, galinga amazzi, ate n'okuzimbulukusa. Kati tugazanya ebintu bibiri omulundi gumu. Kati olumala okuriminga oba olumala okutabula, nenfuna akasefuliya kange oba tiini yonna yonna. Keeke yaffe eyo gyendi mu kuriminga wano eno. Olumala okugiteeka mu kasefuliya mu kakonteyina kange bulungi nnyo kemba nsiizemu blue band ereme okukwatiramu, ne mansiramuko ne ku buwunga, ngitwala mu kyoto. Ekyoto
wano ku ULRIKA tukozesa ekyoto ekyenku buli omu kyasobola obulungi okwetuusaako ng'ali waka. Ne woba toyina kino ekizungu kye bayita oven ekozesa amasannyalaze oba kuuka, ekyoto kino buli omu asobola okyetuusaako ate kyangu nakyakulabirira olw'ensonga nti kyo kigenda mu nku, enku si za bbeeyi nnyo ng'amasannyalaze agasobola okufumba oba okubugumya mashini eyo okubanga esobola okufumba. Enku kyemmanyi enku ziba ntono nnyo, keeke eno efumbibwa ku bbugumu. Kasita omala oteekamu enku n'ekyamuka bulungi nnyo n'esuula amanda, ebbugumu lyambuka waggulu. Ebbugumu eryo lye lituyamba keeke yaffe ono okuzimba obulungi n'okkala obulungi nga tesiridde. Kati bwe tuvaayo mu oven nga tumaze okuggyayo keeke yaffe bulungi nnyo, nenjiwamu ebbanga mpaka weewola, kubanga tosobola kugitona ng'eyokya. Olumala okuwola nfuna akambe kange kali kenkozesa kano, nengisheepinga bulungi. Olumala okugisheepinga nenfuna boodi yange nentekako nakano akaveera akeeru kwe ngenda otandika okugikolaki okugitonera-tonerako. Ebigenda okunyambako mu kutona keeke eno, nyina icing sugar ajja kunyambako ne butter. Nja kozesa butter ne icing sugar okutona keeke yange eyo bulungi. Kati nzirira nempima nenzirira butter wange nemupima ne icing sugar nembitabula bulungi nnyo nebikwata ngerawo olaba bino eno, nentandika okukola ki okusiiga ku keeke yange bulungi nnyo n'obwegendereza, kubanga eba ya muwendo no keeke ngere wuulira erinnya nti keeke kisigala kya muwendo. Nange ngikwata n'obwegendereza nemala okugitona bulungi nnyo nenjitimbako obwo obumulimuli bwemulabako awo. Nsobola okukozesa chocolate, nsobola okukozesa bubbling gum, nsobola okukozesa silver balls nga ngenda okutona keeke yange eyo. Kasita olumala okugitona nga njiwamu awo ku budde ng'esooka ebeera ng'ewummulamu, omuzungu akiyita kuseetinga, ng'ewummulamu bulungi nnyo ng'ekwata bulungi nnyo, awo nga nkola ki nga ngitwala gy'eba erina okugenda. Nkwebaza gwe bwe tubadde ffenna olunaku olwaleero mu programu ensi ekula. Tubadde ku ULRIKA Vocational Institute wano ku Ntebe Road Ekisubi, ettendekero ery'ababiikira. Tubadde ne Directorate of Industrial Training DIT, naye nga nkujjukiza nti ali yonna gy'oli genda mu Buganda Royal weewandiise osobole okufuna ebbaluwa okuva mu Directorate of Industrial Training. Enteekateeka eyo eri wakati w'Obwakabaka bwa Buganda wamu ne DIT. Sijja kusukka wano wabula okugamba nti sula bulungi. Ayi Katonda kuuma Kabaka. Romantic entertainment tusako omuzanyo best friend wano theater la bonita ngabiri mwenda na 3 Julai 2022 show mu buli lunako okuyingira emitwalo 3 VIP emitwalo 5 tusoma obuzanyi ba romantic nga za Ahmed Lwoa, Floris Nampija, Ripi, Vivi the Queen, Hamisa Guja, Kamira, Yiga Conrad Peter Sugar n'abalala bangi bonna bo mu romantic entertainment mu muzanyo best friend. Kaneneta best
best friend wo alabe best friend ne Aromantic Entertainment kuzitela bonita abiri mwenda na satu July Aromantic kusaninga asante muluma tugenda kugana kunikan resort elweza okingina mtwalo gumo kibitigidwa mu sente Ugoflix Entertainment Flora Secrets ne Trust Films Uganda. Zenda maya nempono muzigo ntayi abasite site bampanira nga nsondeka sente buli kanfuna bwekawera bampa mutakaliro kati nazimba ennyumba ebyala ndi road nabima amazzi ndi maza road nabakupulesa nze nabakupulesa ino mubojja n'abaana ojja gifuluma okomyewo leeti temunzigulira nkyazizaawo omugenyi ne munkanulira gulawo akawunti tereka ebitundu 6 ku buli 100 tukugattireko ebitundu 4 ku buli 100 weefunire poloti mu kitundu ky'oyagala mu nteekateeka yaffe ya omuzigo ntayi micro credit okumanya ebisingawo tutuukirire ku ofiisi zaffe mu bibuga eby'enjawulo oba jangu ku kitebe kyaffe ekikulu ekisangibwa emukono okulira na Kyaggwe supermarket oba tufune ku ssimu noti 7 noti 4 6 oba noti 7 9 4 9 site site omuzigo ntayi. Uganda leero lunaku lwa makulu okuzimba n'okutuukiriza ebirooto byaffe nyiga *885*7# londako ekigambo savings weeterekera akasente.